أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو إليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله تامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. Allah tumwebaza oyo nannyini kubutukeserezanga buli lunaku. Ekituufu byatukolera bye bingi, bye twebaza gyali bye bitono. Awali obulyaza amaanyi bw'omwana Adamu, kaana al-insaanu, omuntu oyo okuva edda bambi zaluman, mulyaza amaanyi nnyo, jahulan, ate musiru nnyo. Kyekiva kitwetaagisa istighfaaru buli kadde, kubanga bye tulina okukola ku buyo obwo byali badde bingi, naye obutamanya n'obugayaavu wamu ne sitaani atatutadde. Akugoba takutadde tabula kyakusuuza, naye sitaani etwerabiza okukola istighfaaru netwerabiza tawuba, so nga omubaka yazikolanga buli lunaku emirundi egisoba 10 oba 7. naye ffe istighfaaru twazigayaalirira, so nga zaali badde teziva ku mimwa gyaffe olw'obukendeevu obuyitirivu bwe tulina eri Mukama waffe. Twali badde tuyitiriza okumwetondera n'okumusaba atusonyiwe olw'obutasobola kukola byonna mu butuufu bwabyo, naddala okumwebaza n'okumusaba otusonyiwe ebyo ebiyitira. Oluusi nga biyitira mu bugenderevu, oluusi mu butamanya, oluusi mu kwerabira. Naddala ng'ekigambo okumwebaza, kubanga byatukolera ekituufu bingi nnyo, naye enneebaza yaffe bya munaganwa. Era yagamba wa qalilun min ibadiya shakur, batono nnyo mu baddu bange abeebaza olunye ennyo ennyo. So nga ate Allah shakurun, ayagala nnyo okumwebaza eri mu kumanya ge, tumusaba atuba okumwebaza. Muduwaza Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yabanga amaze okusaala yagambanga Allahumma a'inni, ay Allah nyamba onkwatireko, ala dhikrika, nsobolenga okukwogerako lunye, wa shukurika, nkusobole okwebazanga, wa husni ibadatika, nsobole okusinza mu nsinzo ekyasinza okuba ennungi. Ebintu ebyo bisatu bikulu nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala omusaba akukwatireko, obeere ala dhikirika, babeera nga basobola okwogerako buli kadde, nga mukukwogerako mwe muli essola. Falhamdulillah, olumala okusaala n'obulaadi obugoberera essola, subhanallah walhamdulillah allahu akbar, oluusi butulemerera olw'obutaba na biseera bya Allah kumwogerako mu ngeri efaanana etyo, ng'omubaka bwe yatuyigiriza emirundi 33 okubeera nti ogyogererawo osaalidde ng'omaze essola. Zikiri ezo 33 n'osembyayo ekigambo ekifundikira emirundi 10, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah,
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير omunafu ennyo mu bya zikiri yalibadde ng'ezo ezo at least kale abuuka nazo ku makya n'ozoogera ku zuhuri n'ozoogera baada al asri walmaghribi wal isha naye bwe ziba zaakulemye ate gw'obalibwa min al ghafiliin bantu abeesuuliddeyo obwannaggamba ku bintu by'okujjukira okwogera ku Allah kubanga bw'omaamaze essala فإذا فرغت فانصب وmaze okusaala essala yo walibadde otoba n'okusaba Allah akusaasire kubanga ebintu ebiri okuva ku ssala okutuuka ku ssala byokka bikumala okubeera nti oyonoonese olwonooneka mukama wo lumuleetera okunyigira olunyigira olwannamaddala naye buli lw'okomawo okuva ku ssala okutuuka ku ssala n'oddamu okwekyajinga n'okweyoza nga bw'ogamba nti ayi Allah nsaba onsonyiwe ebiyitidde ebitatambudde bulungi ku ludda lwo n'owaayo obudde n'omwogerako ne weegayirira akusonyiwa ebyo ebitatambudde bulungi naye bannange tuli bagayaavu oluusi lwa butamanya naye nga baali batuteekeddeteekedde ebiseera ebituufu ebyokwegayirira n'okukola istigfaaru ne tawuba nga twakamala okusaala tuweeyo ku budde twetondere mukama waffe bitatambudde bulungi okuva ku ssala okutuuka ku ssala ate tuweeyo ku budde okumwogerako mu ngeri ey'enjawulo subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar mu butuufu bw'obanga obudde obwo si bw'okozesezza mu kwogera ku Allah mbuusabuusa nti ojja kufunayo obudde obwannamaddala osobole okumwogerako olwogero olw'omuggundu wadhkuru llaha dhikran kathiran wasabbihuhu bukratan wa asila ojja kuba omeesinza omukisa munene nnyo bw'oba tugukozesezza oluvannyuma lw'okusaala okwogera ku mukama wo bw'osabuusa nti bw'omala okupakulukuka w'osaalidde ojja kufuna obudde obumwogerako enjogerako ey'emirundi emingi naye bw'oba okozesezza obudde obwo baada salaati alfajiri wa baada salaati dhuhuri wa baada salaati al asri walmaghribi wal isha mukisa ogwo n'ogufuna kakasa bw'ogatta emirundi egyo ojja kubeera nga naawe muli weewulira nti olina kyokozeewo mu by'okumwogerako nga bw'ayagamba okumwogerako enkya n'eggulo bukuratan wa asila bukuratan ku makya wa asila n'olweggulo mu butuufu asadde n'asoma azikaari ezo at least yadde agezezzaako okutuukiriza etteeka ly'okumwogerako ku makya n'olweggulo naye asubiddwa akakisaako omukisa ogwo ne aya eyo abanga agifiiriddwa tumusaba Allah atuwe okutegeera eddiini ye tumusaba Allah atuwe okukola ebyo by'ayagala atuwe okufissa ku budde nga tulumufissiza wadde bwonna bwe naye tumufisizeeko ku budde bwaffe obudde bwe kuba ayagala nnyo tumwogereko ku makya n'olweggulo olwogera kathiira n'olw'omuggundu eyo nga nvuddeyo obuuyo obwo twagambye nti tujja kgenda twekulubeesezaako ku bintu bya zaka mu ngeri y'okujejjukiza kubanga ekituufu kirikwata ku bya nsimbi oba ku byanfuna kubanga ngazi eyingira mu birime eyingira mu ssente eyingira mu bintu bingi ng'ate Allah yatugamba nti innal insana mazima ddala buli muntu yenna gw'olaba lihubbil khayri alkhayri abamanyi baziyita ssente ensimbi mu kwagala ensimbi la shadiidu yasukka n'ayitirira ensimbi ze zitujje mu ggwanga lyaffe okututwala mu mawanga amalala sinakindi batukubiddeyo sinakindi obulamu bwaffe bukoseddwa sinakindi abalala bafudde sinakindi baawukanye n'eŋŋanda sinakindi amaka gafudde sinakindi taata ne maama abaana bonna buli omu lihubbil khayri mu kufeffetta ensimbi n'okuzaagala la shadiidu nze namutonda azaakubuulira nti
awo ate yayitawo obudde olukya tetutandika okutabaala gy'ova munno gy'alaga ne muyisiŋŋanya ddala shediidu buli omu ayagala ziri mu mpale ya munne zijje muyiye kale okutema ku ssente eyo gye twagala enjagala ey'ekika ekyo si kintu kitono era Allah atunulira omuntu ng'akoze ekintu ky'okutoola ku ssente eyo gy'ayagala okukamala ng'omwana n'ebbeere era bw'ogimuggyako omuntu n'omuggyako ssente ye mu mulyaza amaanyi awuluguma n'akaabanga era omwana aggiddwa ku bbeere n'akukolimira enkolimirezo ebika ebyenjawulo mu luzungu mu luwarabu mu bikolwa mu bigambo mu sayini lwaki nti omuggyeko ekintu kyasinga okwagala ng'enkwa ku nte so n'olw'ensonga eyo omuntu okwerekereza ennusu yo n'obaako gw'ogiwa n'omutemerako kyasukka obunene eri Allah subhanahu wa ta'ala kinene aya nyingi nnyo eziraga ensonga eyo obunene bw'ekintu ekyo ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا abantu abatukwata ku ssente zaabwe ne baliisa basiikiini ne bamulekwa n'abantu Allah abawambiddwa ne bagaana innama nutimukum liwajhillah ffe tubaliisa nga twagala feesi ya Allah tusange nga yatusiima la nuridu minkum jazaan wala shukura tetwetaaga mutwebaze wadde okutusasula inna nakhaafu min rabbina yawman abuusan kamtarira ekitukozesa ekyo ky'okubaliisa tulina olunaku lwe tutya baseeka lwe basoma olunaku oluzito ennyo olwo nti ayagala okuwona obusungu bwa Allah ayita mu kutema ku ssente z'abalala ne balya ekyo kimu ku bisanyusa ennyo Allah jalla jalaaluhu okutema ku ssente zo ky'osinga okwagala ng'oyagala Allah akusiime liisa era omubaka yagala nti wa atimu taama muliise ku mmere era n'agala lan tanaalu lbirra sikakasa nti munaafuna ebirungi ng'ejjana hatta tunfiku mimma tuhibbuun okujjako nga mumaze nammwe kubaako ke muwaayo mu bintu bye mwagala kubanga bwe bye twagala lihubbil khayri twagala ssente na shadiidu ate awo twasukka makulu nti omuntu essente bw'ogikwatako n'ogiwa munno nga kyekintu ekikyasinza okwagalibwa eri buli muntu Allah subhanahu wa ta'ala kimu ku bimusanyusa ennyo kyeyava atuteekako nga kyabwatteeka okutoola zaka ng'obadde mugagga kubanga abagagga ebiyitirayitira bingi nnyo byetaaga okubanaazaako nga musinziira mu kuwaayo zaka mutukule azaka kitegeeza okutukula wala yuzakkihim Allah waliwo batajja kutukuza naye okufuna obugagga oyita mu bintu bingi kale toola ku ssente zeezo z'ofunye ennyingi oweeka abaavu Allah atukuze ensimbi zo aziggyemu amayinja ago agagenze gayitira nekko n'embalabe ate naawe akwoze ku ebyo ebitaatambudde bulungi otherwise zaka bwekulema bajja kukoleramu embaati bunaku lw'ekiyama ezo zooterese bakwoleza eri nga bakwoza na mbaati za paasi zaaki ez'omuliro nammwe muyinza okuba abajulizi nti okugaggawala oyita mu bizibu oluusi oyita mu bizibu ebitayitikamu mwe muli okufera mwe muli okulimba mwe muli okupalapalanya mwe muli gweyiya byonna mwabizingira mu kigambo kweyiya mwe muli obukugaggawala ate bw'ogaggawala n'otatuulako abo booyavuwadde ku lunaku lw'enkomerero kale Allah amanyi kigambo ekiyitibwa obugagga yayagala ayoze ebizinensi yo agikukuumire naawe akwoze byonna ebiyitira omugagga ayinza okugamba nti siriiyo nga gyali ye naakibala nga kintu kiwewufu naye ng'okulimba obulimbi kimu
kimu ku mazambi amanene. Babuuza omubaka hal al mu'min yazni, omukkiriza ayinza okwenda? N'agamba na kisoboka. Hal al mu'min yasriqa, omukkiriza ayinza okubba? N'agamba naam kisoboka. Oli mukkiriza naye oli mubbi. Era ekyo mukimanyi bulungi, mujja ne ku mizikiti okusaala ne mubba engatto nga mumaze okusaala. Ekyakuleese kusaala aye n'ofuluma hadiisi eyo n'ogikakasiriza ddala ggwe kennyini, engatto za munno oli nazo ziri mu kaveera ng'ate zo zambadde. Oli mu'min naye obbi. Omukkiriza ayenda bulijjo naawe okikakasa, tetuva mu bwenzi netugireki netusaala ne mu Ramadani ova mu taraweehe n'oyenda kumu ku basaazeebo oba gwosadde naye nimuddeeka nimulya n'eddaako. Eki ekikuliisa ddaako kuba mukkiriza. Owulidde kikikuwendesezza nti omukkiriza asobola okwenda. Omukisa bwe gumukwata ne batamukwata mu shariya ayiseewo. Bamukwata mu shariya atusiibudde, ayigenze mu paakingi akomyawo. Naye bamubuuza kyenjagaddemu hal al mu'min yakdhib, omukkiriza alimba? N'agaa la, tekisoboka mukkiriza kulimba. Olira bwakalubiza ezambi naawe wula ezambi, si kuli weewula buweewuzi. Omukkiriza ayenda na omukkiriza alimba nedda. Naye abagagga balimba ne bakola ezambi eddene. N'alayira ng'atunda wallahi billahi tallahi kinatuuza sente bweziti ebagiyita yaminul ghamus, okulayira okugenda okunnyika mu muliro ng'olayira nti wakiguze sente bweziti n'oteekako erinnya lya Allah olw'okumatiza oli nga tesibwe kyabadde, wabula ng'olayira ayitike. Kale mu bugagga mulimu ebintu bingi oluusi omuntu byotassaako liiso. Naawe by'oyinza okulaba n'ogaana naye kino nkikoze naye si bwe kyandigize eki. Naye nga ddala mu butuufu kikufunira. Kalaga nti mugagga gwe ng'olina enziro nnyingi. Obungi bw'essente bwe bungi bw'enziro. Obungi bw'essente bwe bungi bw'ensobi. Omugagga kiwandikoze ekisingako obulungi nti funa bootemerako mbeere mu kintu ekyo ngende nga kunaazaako obugizi eri. Bwe bunaagaana nga gw'otuuma entuume zijja kukolebwamu embaati za paasi tukugolole atulyoka ogende ku kibalo okubala. Bw'oliba oyiseewo alhamdulillah, oliba toyiseewo naye nga bajja kugolola ettumba nga baligoloza mu ki. Nno olowooza wano ku nsi tusigazzaawo emyaka emeka. Nasi bwe muli mu kulaba kuko giringa emeka. Agerageranya sigenda omanyi njagala endowooza yo, endowooza bagikkiriza noteka kugenda ate nga weewuse nnyo. Kale inshallah gwe munnaffe ffe tukyaliwooko inshallah. Gayira wamma gwe tokyaliwo mashallah toweza abiri babaina aligenda okufuga nga toliiko kati gwe tokyalonda nakulonda olondera ki ng'ate ogenda. Kale inshallah naafi saba Allah akwongereko ku ekyo gye weetemedde biiznillah, teweekyeranga. Akati wakati mu kuwaawanya omulyango gwa zaka, naye gwe okiraba kyenjogedde, omwava amazambi go gali luddawo weegali naye tegenza gy'okoma mu bugagga gy'okoma n'okutuuma entuumu. Omwavu akeera ku makya gayira n'ajjayo eggaali ye n'agipikamu, oyige nako ennimiro n'abeera mu nnimiro, essimu ye kweri teryamukubira. Gayira bakubira olunaku lulimu teyoziba nga tebakubye ate naafi kujjabula omukaaga n'esaani nga waliwo emmere. Kati onoolimba ddi? Era oluusi abaavu be beereetera obuzibu. Otulimba ki eyo? Otulimbayo ki? N'okulimba basaba kusabe. Otulimbayo ki eyo? Ne munena mugamba nti nange sirina. Kale mbuli agaffe eyo.
nga byandigwako nzi nga ddala mubutuufu gwe beera ku swala ku azikaari kyomulaba abaavu bwe bajja eri naddala abagagga batulese nabagasaagala babaleke gwe omala okusaala ng'otuula ng'okuba ki zikiri ewulidde agamba nti mukadde waffe wano we twagenze ku ki nalumbye nenzuulayo bino omubuuza yabuuza sheekha omuntu omu n'amugamba ezzaka nze njeweere oba njitwale mu bitongole ebibiina ebiriwo ebyabamaseeka ebigabazizzako oba nze njeweere gwe tokiyiza kyebuuza mmanyi okwebala sobodde okwebala zaka njitwalire baseeka zaka njitwale mu kitongole oba nange nsobola okwesituukiramu eyeetuukidde nenjegabira naafe kiriwo ekisigako obulungi ageze sheekh kyagamba aga i'taau zakati okuwa zaka lijumuiyatin oba lijamuiyatin okugitwala eri ebitongole hatta tusrafu zakat lilmuhtajin babeere nga bagigabira abayeetaaga owulidde zakayo katugeze miliyoni zo 5-6 bwewebazeebaze mu bizinensi yo ogenza okwezuula nga olina okuwa zaka ya miliyoni 6 njitwale ku muzikiti njiwe bayimaamu bali be wategeddeko bagigabe bo bagituuse eri bannannyiniyo abalina obwetaavu oba nze kennyini mwene maali nnyini nsimbi nnyini zaka eyo nze njeetoolere njiwe bannannyiniyo oluvannyuma lw'okubutegeera emitendera 8 gye twasomye agamba bwati agamba idha tawallaita al ikhraja binafsika singa otwala omutawaana okujeweera ggwe mwene wataharraita wad'iha fi yadi mustahiqiha min ahliha n'okola ekisoboka okubeera nga ogituusa mu mukono gw'oyo ateekeddwa okugifuna mu bannannyiniyo mu mitendera gye twasomye 8 hasaba ijtihadika okusinziira ku kukozesa obwongo bwo ng'oga nti mu butuufu bwe nnyiikira mu kukozesa obwongo bwange ndaba zaka yange esaana gundi oba bagundi n'agamba fafi dhalika itmiinan liqalbika bw'ogyetwalira kitebenkeza omutima gwo nti etuukidde ddala ku nnyiniyo gw'omulimu gw'ovunaanyizibwa kutegeera abantu bali 8 be tuteekamu ki si tteeka nti 8 gwonna guyina okufuna nedda wabula abamu ku bo osobola okuwaako abamu zakayo ate abalala bali waaki emiteeyo katugeze nti innama sadaqatu lilfuqarai abantu bali bayeekana innama sadaqatu lilfuqarai walmasakin walamilina alaiha zaka eweebwa abamasikiini n'abaavu siwe twalabi n'abaibuni sabiri n'abali fi sabilillah n'abamabanja naki owulidde abatambuze naye ggwe n'okozesa obwongo bwo n'okakasa nti gundi mbutuufu ali mu bavu gundi mbutuufu ali mu bamasikiini gundi ali mu wa sabilillah gundi mutambuze gundi alina amabanja abantu abo n'okozesa obwongo bwo obwo ne bukutuusa okukakasa nti ddala kituufu bwe nfeffese nkizudde nti namwandu gundi alina amabanja agamutuddemu n'omwana we ayinza obutakola bibuuzo kubanga alina ebiki ebimukutte n'okozesa obwongo bwo n'otoola zaka itmiinana liqalbik eyeetuukidde tanywa matabangufu n'omutima gwo gufuna obutebenkevu olw'ekyo kye weekoledde eri omuntu omutuufu okusinga okutuma وإن عهدت بإخراج إلى من تثق به في صرفها في مصارفها naye singa obeera weesiza omuntu yenna n'agikutuusiza eri abo abateekwa okugifuna fi masarifiha shariya
abateekwa okugifuna mu mateeka g'obusiraamu ne weesiga omuntu fahatha jaizun ekyo nakyo kikkirizibwa. Waliyo abantu abatalina biseera nga mu butuufu ebiseera bye balina bitono nnyo n'akakasa nti zaka yange miliyoni zino 2 teseekatwaha nkwesize zinteere mu bantu abateekwa okufuna ki zaka, ekyo nakyo kikkirizibwa. Gwe kasiteniyayo ebeera nti otodde zaka n'ogiwa naafi agikutuusiza eri abo abateekwa okugifuna tekirina buzibu. Naye ng'ekyalisinzeeko obulungi kwe kubeera nti ogiteekawa gwe wennyini okola ki, as long as nti wategedde abantu abateekwa ogifuna. Ekituufu kiri nti mu famire zaffe mulimu abantu abali obubi. Bonna abali mu famire yo si balabe bo, ate ne balabe bo osobola obbagula emyoyo gyabwe ne bafuuka mikwano gyo. Kubanga Nabbi sallama yagamba nti tahadu tahabu, mugabirigane mwetonere, kijja kubaleetera okwagalana. Omuntu buli lw'omuwa oba omuguze, omwoyo gwe oba oguguze. Sinakindi jjukira omusajja mugazi wa Hunaini yakugambye nti Muhammad y'omu ku bantu abaali basinga okukyayibwa gyendi, naye bwe yampa ku minyago nga mpokera bupokezi ne ntuuka okuwulira nti mu nsi temuli ate gwe njagala kwenkana ye. Safwan twasomye olidde yali mushrik, naye bwe bagenda yagenda mu jihaadi naye nga tannaba kusiramuka olw'ebbinu eryaliwo eri abantu abangi, naye olw'okuba nti yali mukulu wa kika nga mugalwa namwama n'agandika mupokere. Kati nga namwama bwakkiriza abazzukulu ab'ekko balagira bulagizi, yalaga nti kasita jjajja namwama yasiramukanga ng'abaana abasigadde baga nti jjajja bwakoze bwe tulina okukola. Kakati ye obusiraamu bwatunuuliranga nnyo liida atwala abantu, kubanga omutwe gufa kyannyanja, kyennyanja wekiramuka omutwe ng'omanya nti n'ekinsu tikiramu, naye bwe gufa omutwe kati obusiraamu bwatunuuliranga nnyo abanene. Kyovula ne bwe bajja wano bwatuukira mu lubiri ewa Muteesa n'asiramuka, ate Muteesa bw'asiramuka alagira bulagizi. Ab'amasaza ne balagira nti abantu basanyuwe, abantu basiramuke, Qur'an n'ekaaba. Singa wali osomye ku byafaayo bya wano, omukulu bw'abanga akiyingidde abato bakiyingira okusanyusa omukulu, olidde. So n'agamba nti ezaka bw'oba ogiwadde gwe kennyini kikuleetera okutebenkera n'omutima gwo nti etuuse w'obadde ogyagala. Wadde nga bw'osigira nakyo si kibi, oyo gwe weesize asobola okugikutuusiza eri abo bannannyiniyo be twasomyeko emitendera nga bwe wagiwulidde, abaavu ne bamasiikiini, ab'amabanja bali mu sabiilillah. Oba kitegedde kyeŋŋamba? Kyobulaba wano abamanyi bagamba nti okunoonya ilmu nayo sabiilillah. Omwana ali mu kusoma eddiini, katugeze ali ku tahfiz, nga omwana asoma tahfiz tumusuubira okubeera nti ajja kubeerawo nga ffe tuvuddewo asaaze abaki? Abasiraamu, abasaaze Idi, abasaaze Juma, abasaaze Taraweehe, abasaaze swala eza bulijjo. Oyo ali fi sabiilillah, atoba na kusoma ddiini ya Allah. Ono abuuza nti omuntu ali mu kusoma eddiini ya Allah, school fees bwe ziba zimukutte, tusobola okumuwa ku zaka kati ngaffe abaagala okutoola zaka zaffe? Naam, ye yajuuzu kigwana. Sheikh agamba rahimahullah, i'taa'uhum minha lihajatihim ilayha. Bwe babeera bagiinamu obwetaavu abanoonya ilmu ey'eddiini, lianna al-ilma ash-shar'i, kubanga ilimu eno ey'amateeka ga Allah, naw'un min al-jihaadi fi sabiilillahi, kika kya muntu ali mu kkubo lya Allah akola kaweefube. Bal sekyo kyokka, qala al-Imaamu Ahmad rahimahullah, al-ilmu eno ilimu eyaffe ya Allah
la yaadiluhu shay'un tewali kintu kyoyinza gipima nakyo tewali kijenkana liman sahhati niyatuhu omuntu bw'abanga enniya ye mu kuginoonya nnamu ntuufu tolina kyoyinza kugipima nayo wahuwa aslu shar'i kullihi irimu yensibuko y'amateeka ga Allah gonna fala shar'a illa bililmi teri amanyi mateeka ga Allah okuggyako ng'ayise mu kumanya wadhalika omwana oyo bw'abanga ali mu kkubo lya Allah ali mu kuyiga oyo agwa mu kitundu kiri nti wa fi sabilillahi zaka eweebwa abali mu lutabaalo olutabaalo luyinza okuba olw'ennyago emmundu oluyinza olw'okuba olw'amafumu n'ebirala so nga olutabaalo ddeka busa lwe lwa ilimu kubanga ate ilimu al-ilmu qabla al-amal irimu yeesooka ono yajja okusomesa abantu obukulu bwa sabilillah bagiyige bategeere obukulu bwayo bakole kimakulu nti omuntu anoonya ilimu ate oyo alina okuyambibwako kubanga ilimu omusomesa okuyiga yentandikwa y'ebintu byonna kabibe bya duniya kabibe bya akhira olidde osooka kumanya kaakati omuntu amanyi waddembe nnyo wa mukulu nnyo abagereesa abamu abajerezi bagamba nti omuyivu omu nga yeebase asinga abatunula abatali bayivu 100 omuyivu omu ayeebase wa mugaso nnyo wakati n'okubeera nti yeebase asinga abatunula 100 abatali bayivu nabyo kitegedde oba abaagazisa abantu okuyiga oba okutegedde ng'omuntu yeebase bwebase naye nga muyivu asinga abatambula abateebase 100 abatali bayivu oba okutegedde irimu kyeno kyagaye nti irimu teyenkanika tolina kyoyinza gipima nakyo oba okutegedde osanyisa ne oyo agenda okuva mutulaawo ng'abamulinze abamulinze abatunula basukka 100 engalo yeebase nnyo muzukusa nti tebeebasabe temuzukusa mumulinda ajja kujja wali okirabireko waledda omuyivu omwe yeebase abatunula 100 nga bo batunula ye yeebase wadhalika omwana ono atunoonyeza ilimu tumuyambako min kiswatin waba yeetaaze byambalo wa taamin byakulya wa sharabi byokunywa wa sakani ekisulo wa kutubu abayagala bitabo n'ebirala gwe tokiraba nti kankuwa ekyokulabirako nti baseeka abaliwo olwaleero nga nzije muvudde ku baaliwo abedda omulimu gwe bakola eryo enzikiriza z'abantu mutono omuntu akyuka omuntu akyusa omuntu atereera nga bayita mwabo abaabaweerera bakadde baabwe kankwe nti ekyokulabirako ffe abaatuweerera abamu bafudde oba oli awo tebaganyuddwa nga ggwe ne gye twasomera ennaku gye twayitamu biki ebizibu tewabimanya ye yabimanya omwana ono anaasoma atya anaali atya abaana bali mu masomero naye ojja kulaba nga bamugaso nnyo ate abasomye okusinga abatagize eki kakati muyambe abo abasomye abajja okuba ab'omugaso abanaayamba abazzukulu baffe ffe tugenda naye bazzukulu baffe bajja kuba mu nsi muno nga balina obwetaavu bw'abanaabeerawo abo bwe mulaba basoma olwaleero ku by'edduniya yaabwe n'akhira yaabwe naddala akhira wala al-akhiratu khairun laka min al-ula akhira yekyasinze okuba best okusinga bino ebyakiyita mu lujja bino byakadde biribi wa abqa biri byakusigalawo kati ono agenda okukusomesa
ebintu ebinakuleetera okusiiba Ramadan, ebintu ebinakuleetera okutegeera ssente zo bazeetaagamu ki, ebintu obulamu bwo kiki kye baagala, ogende e Makka okole otya, ebintu obiteeke mu bifo byabyo nga Allah byabyagala, ate otuuke ewa Allah akusiima, oluvannyuma lw'okusiima akuwa ejjana. Omuntu oyo mukulu nnyo, atetenkanya emyoyo gy'abantu okubeera nti gitereera wano n'eri. Kale bwe tumufiirwa n'atasoma kumalako tuba tukoze eki? Ffenna tuba tusaliddwa, naye bwe tumuyambako n'amalako ffenna tuba tuganyuddwa, kubanga toyinza kumanya irimu eneegasa bameka. Olwaliro bino byensoma nabiwandiise nga mbijja mu bitabo by'abasajja abaafa edda, besimanyi baabonaabona batya mu kufuna irimu eno, naye irimu ekyaliwo nakati tugyeyambisa, era owulira nga bw'okisoma oteredde. Kati obadde mmanyi mbuuza ti zaka yange njiwe baani, neraba bwantewuza naga nti bw'ogyekwatira n'ogiwa ggwe kennyini omuntu nga y'oyo mu be baasomye bye tulina okuwa ti ate ekyo kikutebenkeza nnyo. Ne bw'ogiwa omulala n'agikuweera nakyo si kibi. Ebimu ku biraga nti osobola okugiwa omuntu omulala kwe kutugamba nti nno osobola okugiwa ow'oluganda lwo, omuntu omulala amumanyi. Singa buli bagagga batunuulidde abantu baabwe abali obubi mu famire zaabwe ne babayambako, ojja kusanga nga famire ezo zirina okwagalana wakati w'abagagga n'abaavu. Kuba onaga nti mukulu wange ali Japaani nti ye oyo mmanyi nti buli mwaka ajja kumpeereza kakuba amataffaali omutwalo gumu n'ekitundu, obudde bwonna mpeereza ssente ze za zaka, njokya amataffaali gange, omwana nga addeyo agiriki ajja kumalako inshallah. Omwana wamutadde mu ssomero ery'ebbeeyi anaamalako nti ajja kumalako nti alina kitaawo omuto gy'ali eri buli Desemba njokya amataffaali emitwalo 2. Ddala omuntu oyo bw'agwako obuzibu n'akugamba nti guno omwaka munnange nafunye ekirwadde kya korona, oyo musajja taba mazira agannamaddala gandi yababisinga Allah atusaasira omusajja n'abaawo singa Allah. Naye bw'obeera omukono baga nti oba agende abadde atugasaaki ofuna edduwa eziri genuine ez'abantu ezesimba. Naye kati mugenze ne mukyawa abantu bammwe, zaka muziwa abatali bammwe, muziwadde gundi mukubi w'amataali agenze talina kyagenda nakwebaza nako. Naye n'owuwo ne bw'atakwebaza mu bikolwa akwebaza naga nti omusajja oyo mu kika kyaffe nze simwogerako nti ye abaana bange bonna basomedde ku ssente ze, naye nga tomuwa school fees wabula omugulira nkunaayo kyamaki amataffaali ge. Naga nti ate singa teyali bulayimu oyo olowooza singa oyo mulamu wo waali anti bwe njokya amataffaali nenzijjako nemuwa n'atwalako ez'omukatale n'atandika okusogola omubisi gwe ne paani ezifisa abaana ne basoma nti sogaana kwogera omusajja oyo ne bwe baba bakugeyaga nti ogeya muganda wange nti Allahu akbar wali mwesonyiye kuba osanga balwana eyo alwana ku lulwo abakwogerako obubi ayinza n'obutaziika ku kyalo nti oyo atugeya sijja kuziika nti wanayogera juzi mukulu wange egambo lyogerekeka nti mukulu wange omanyi gyantuusizza. Tesobola butafuna dduwa eyo weerabira. Kakati gwe mu famire buli famire Allah ateekamu abagagga n'abaki abagagga mwekwata abaavu abali mu famire zammwe mubasuulire omugwa. Bwe banaaba tebasobodde kutuuka nga mmwe bajja kubaako we batuuka naye nga babasabira buli kaseera. Ne bwe munaaba mufudde bajja kukaaba amaziga agaddala okusinga ono naafi ajja okubajjukiza edduwa y'omwaka nti etuuse. Ng'agamba nti kati zaka waliwo omuvubuka muffe bamubuuza sheekhe omuntu ayagala okuwasa ng'ebintu bimukutte tumukoze tutya tusobola okumuwa ku zaka ne yeeyiya. Aga naam ye yajuuzu kikkirizibwa i'taa'u zakati okuwa ku zaka liman yuridu an yatazawaja ku muntu ayagala okuwayira ayagala kuwasa idha kana la yajidu ma yakfihi zawaji bw'obanga omulabi atetenkanyizza naye byonna byakoze tebimumala kuleeta mukyala waka fahuwa dakhilun fi faqirin wa miskinin
ayingidde aliwa alengejjera wakati w'omuntu oli gwe bagambye okuyamba innama sadaqatu lilfuqarai walmasakin alengejjedde mu bamasikiini n'alengejjera mu baki mu baavu so nga bw'anaawasa tujja kubaamu kye tufunamu ekisooka muwala wa gundi afunye w'abeera mu kifo ky'okwetunda ku luguudo ekirala omwami ono mu kifo ky'okgenda ng'azaala mu baana b'abantu afunye obukkakka muki kubanga byagamba nti nno okuwasa ahsan lilfarj kukkakkanya omuliro gw'ebyobulamu ateredde kati ateredde ekyokubiri endwadde z'abadde agenda okusaasaanya tuziwonye kuba yali agadde ono nayagala n'ono nayagala ono namusiba obulwadde naye namutwala nga butambuza kati bwe tumuyambira wano tuyambye society ennamba obwavu ono abalibwa mu baavu be bagambye nti innama sadaqatu lilfuqarai walmasakini zaka mugiwa abaavu ne bamasikiini kati alengejjera eitha mu bamasikiini oba mu baki masikiini twamulaba aba alinawo naye nga kyalina tekimuggusa kakati noono alinawo entandikwa naye tagguka kakati masikiini oyo ambirwe agguse olubimbi lwe ne muwala wa gundi agiriki afune w'abeera so noono atebenkeze ebirowoozo bye ne munne ekyokubiri bongere okuzaala umma egiriki tuyinza kumanya bayinza okuba abaavu ne batuzaalira sheekhe oba dokita badokita bonna tebava mu maka g'abagagga basheekhe bonna tebava mu maka g'abamasheekhe bantu batandikirawo bwe batyo mpolampola nga bagenda bayita belwatiko okukakkana nga bagize eki bagguse ogenda okubuuza nti seeka nkata bakadde be nti ani abamanyi ate kati yali ludda nti yali south africa sisobola kubonedde esente zagendeko sira abaganda yepanze panze bwepanze ali omukwano gwange omwali kampala eyo alina ku ssente yagala naye nkata nkwewuunya okwepangapanga ssebo n'ovaayo n'otuuka n'obeerawo si kyangu nga tulina kutteka omukono niwono abalala babakwata bukwasi ku mukono naga nti ewaffe mukyana eyo baba bateesa ebifo eyo abakulu ekibuli oba kodi kampala ku kyali waffe tulinako omusajja yani bamuyita gundi ne bakuwa ettwale okuva ku ttwale banoonya kaazi afudde mukulu w'ettwale oyo tabadde muki gwe tuba tuwange alinye ku ttwale avudde ku ttwale agenze ku bwaki bajja bamuweereza mugwa bw'ava ku bwakaazi akoze bulungi okukakana nga tagende ku bwaki supreme mufti mugwa bajja bamugye naye omuntu okwejjayo be tuli nga tulina mugwa kukwasiza mugwa okugjako allah tokiyita mmere gwe era abantu abamu batumetusasa kakati gwe wejje mbantu toyabya nnyimbi basiika bali kulaba ddi saagala bandabe bandeke kasandi south africa oba tebandaba twamaze kutula lukiiko balyoke banonde nti oyo abaagenda singa bwabadde lukiiko nga lwabayise ku supreme nandigenze ye singa bayise ekibuli nandigenze ani amanyi kitabwe munaku waabwe naye allah amanyi oba kitegedde agireki amanyi yarfa illahu allazi allah agambya yarfau llahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat yagandi abakkiriza n'abalina irimu nze nja beesitulira olidde nze nja beesitulira kakona ng'oli ntebe seeka nabaana nabagaa seeka bannaye sijja kgenda mpulira ndi mukosefu ne babaga nkata bw'atajja mwenna temujja ebyo nze nzaani kitawe waabwe maama obiwulira simanyi weewulirire weezaalira weewulire gambako nti alhamdulillah amiina olidde kali bana bakuza mahali hada wejje mu bakuba nga taali ani ali kutegeera oli bali kuhamala baseeka abakulu goza singa baseeka abakulu be bayiseemu nti mu Uganda mutuweereza abaana jjo tusomesa n'aliyiseewo
wano mu bubaani webunyokera tebandabawo mu nyimbe siriyo kumawulire siriyo naye allah labakoze obalaavu nagamba jangu sibo nabadde natuuseeko eddabani neninya mu nnyanja bagiyitaani Indian Ocean nenjiraba anaani yali ginninyisizaamu allah nembeera eyo nga tulya biceperi nagali twalidde tulya buki bunawuluvu bwa nkoko abaana ne batulabiranga ate bambi bamanyi nti balina abanene ng'ekitiibwa kye batuwa ne beerabira nti nze mbeera ku nkumbi yange allah yanzije ku nkumbi nantwala mu woteeri ennene yage yarfa ajja kusitula alladhina amanu bannaafi nno kibanyiga allah nabagamba kun muutu bigaidikum bagambe bafe essungu lyabwe naye nze kyenkoze nkikoze yayise kuki yayise musipurimu yayise kimuli yayise odi kampala yayise balina obusiramu bwabwe babumanyi oba kajjansi bannakazere oba william sirijje ekyo olina sige nayise mu ddirisa ddala yarfa llahu lazina ginayise yarfa llahu lazina amanu ate nno sebu eyinza okuba entandikwa y'okwongera okutambula ono korona abadde tanajja nali ndi ku interview zigenda mu america okweweza allah naye nga tesiriwo ekibuli siwoolwa kampala siriwo nakasero siriwa maulidi siriwa nyimbe kuba mwe mukimanyi nti akati gwani ani ali kutegeera allah ogwawa wa allah allahu akbar oyo munene asinga ebinene yagenda akuyisa mu paaka nova mu paaka abaana batukoledde omulimu nze nekye bakobera etikiti simanyiyo tutuuka entebe ennyonyi etuleka kunze bano abaana batuleseza ennyonyi nga nti tujja kulinnya yakiro anti owulira tugadamu nga ge eyemisana yatuleka ne tuteega ey'ekiro ate okuva wano tugwa addiisi omanyiyo ethiopia netutuukako awo netunulira ku nsi bwe yakula ate netugivao otugenza ate south africa tusanga eri batulinze konze subhanallah nze bulijjo mu bulamu bwange bwemba ndaba ku tv ndaba balina bakubi ba mipiira bagenza okukubira south africa bentera okulaba n'abayimbi bagenza okuyimbirako egindi ne bakala taala nabo babatutte ensi ekulaakulanye nti bano si bayimbi bano si bakubi ba mipiira bano bazze kusomesa kigambo kya allah ne batwaniriza mu mmotoka nze zesimanyi nti omusajja agoggwa ne beyaga nti yatudde mu rawuba ey'okunsi abantu bamukuba ebikombola nti gwe oyogedde otya nti abange muleke njogere byenjogera teyakyogera nti akikakasa nti ejjana wabula kyamuyitira kiringa gwe woofune kino noga nti kino nze sikirabanga kunaye nga wallahi wali okirabyeko bingi byewali olabye bikisinga noga nti ene kati kankuweerezemu ab'emikolo omuga nti kiri ekimere kyetwalidde sikiryangako oba okitegedde tekitegeeza nti eyo njogera waliwo kye bayita enjogera eyo njogera ekungiriza nze eri embaga sigirabangako sigirabanga era mutuufu ogirabangako eno yabadde yeri yali yakwolwo eri gye walabako endala yali efaananiro ennaku z'omwezi zaali zaawukana kati noonaga nti abange kyenatuddemu sina bwenkigiraageranya eyo eba njogera simanyi owulira gwenaabe ebyo biruma abayaaye amaga biruma abayaaye wali omukulu yayimba oluyimbo baali bamujjako entebe naga ebyo biruma abayaaye n'alemerako n'afuna akayimba naga ebyo biruma abayaaye abayaaye ne bawulira biruma abayaaye kati bananaafe adde baga nti omuntu okututumuka bonna nno be twagenze nabwe tekuli asoma mu mawulidi seeka kitisibwa mawulidi ati mwamanyi mawulidi muntu mwakulaakulanira siwa mawulidi kuluna abatambudde siwa mawulidi seeka kiti siwa mawulidi yana yaba mawulidi bamukyawadde musajja wattu ali kululwe imaamu kyeyune siwa mawulidi naye ali kululwe leero batutte batali ba mawulidi abamawulidi babalese mubidaala byabwe
baleke babinuke mujje musomesa obusiraamu ate anaffe tetwagenze na ttaali lyonna twagenze na ilmu Qur'an yaffe n'eŋŋanda eyo gyokutte gitwatutte niri bazimanyi niri bagani mujje emipiira tugikooye endongo tuzikooye mujje kati baalimu ate twagala bamawulidi baleke bagira babinuka kati Allah aba yagadde okusikula kati bagaye nti omwana ono ayagala okuwasa tumuwe naye bwe tumuwanga bisharti waliwo akakwakkulizo bwe tuba tumuwa la israfa fi zawaji ng'okuwasa tekugenda kubeeramu kudiibuuda situmuwa lwokuba ngayagala awasa embaga eringa eyagumbi tumuwa ekyo ekimala ekiki masalan bw'aba wa mukyalo nga tumuga nti entambula nti waliwo katukutuku nti katukutuku nasobola okukagira nti ako tukapangisizza ku zaka muteekamu omukeeka tukutuku okamanyi kapikipiki akalina emikeeke emipiira 3 nolidde tunokekkereza esente oli mwavu emmotoka etulemeredde naye ffe tusobodde tukutuku mukyalo kakola muteekamu bufuumu oba akakeeka nje muli basiraamu olw'ebyokwerinda embuyaga neki n'enkuba ne bufula etundubaali abagole ne bagireki ne batuula mutuula mwetunuulidde nesenga ali muli n'ebintu byammwe kamamalawo kakakoiti kasukaali ezawo eziwera abiri ebintu byammwe kesi y'omugole tukutuku ng'ekaaba bw'oba wa kibuga tukuyiiyera bw'oba w'e Kampala tukuyiiya nga embaga si ya kudiibuuda zaka yaffe tulina ogigenderera kuba abagyetaaga baki bangi kati tulina ebintu ebyo bikulu nnyo nze muli mbiwulira nti zaka oyinza okugino muganda wayagala kuwasa naye embeera egaanya ate akuze mu kifo ky'okugenda ng'ayenda ng'aleeta obulwadde afwe ate toyinza kumanya gweoyinza okufa n'asigaza abaki abaana bo olw'enkolagana ennungi gye mubadde naye abaana b'abagagga bameka ababoyaana nga baali tebamanyi nti baligenda ne mu byalo baganda baabwe ne babasigaza kuba bwe tumala okuziika baga nti abaawano temugenda kiba kitegeeza tulina obuvunaanyizibwa obutugenda okukola ki okwogerako olidde waliwo zaka gye nalabye wano nga nayo nnungi ey'omuntu eyawola munne naye gwe yawola sente ze nga nnyingi zirina okukolebwamu zaka naye tannazimuwa agamba nti ezaka addainun ey'ebbanja man wajabati zakatu fi maalihi omuntu zaka bw'emala okukakatako mu maali yo فلا يجوز صرفها إلا في مصارفها الشرعية الزكاة ومالو كاكاتا nti kati ekukakaseeko tokkirizibwa kugiteeka mu bantu batali bannannyiniyo amma naye idha kana almadinu malian singa omuntu gwe tubanja mugagga wayumkinu istikhlasu ddaini minhu ng'obudde bwonna tusobola okumuggyako ebbanja lyaffe mugagga abagagga bawulaŋŋana miliyoni 100 200 1,000 gwe n'olwawo okuziggyayo kulwokubanga omukola ki omumanyi bonna bwozetaagira akola ki naye ebbanga lyamaze nazo liwezezza okubeera nti zitoolwamu ki oyizaako omwaka mulamba yakyazina azikozesa fazakatu wajibatun ala dainin gwe yamuwola oteekwa okutoolera sente zo oli zaalina kuba gwoga yadde okukola ki okuziggyayo zitoolere omunno zaalina omugagga obudde bwonna ng'asobola ozikuwa gwoga yadde oziggyayo ng'agira abeera nazo awedde wonna azimpa wenjagalira era ziringa nze azirina kaakati zitoolere zaka gwe nnyini sente kullama hala alhawlu buli we ziyitako omwaka nga ziri waagundi oyo zikole ki zitoolere zaka njagala osiriikiremu katono nti sente ziri wa mugagga obudde bwonna osobola okukola ki tulaba nti zifaanagana neziri mu bbanka
obudde bwonna sente ziri mu banka osobola okukola ki naye gwogiza ekintu zigiragikira ki kakati okaka buli wezimalayo omwaka gwozitoolera ki oba kutegedde bw'oba wawa banka olukusa kibwe ziweza omwaka ontooleramu kifaanagana n'oli gwe wagambye akutoolera ezzaka gwe twasoose okusoma gwe weesize edda bwe twabanga esawudi eyo waterekangamu ssente bwo bwe bagenze bakuwa bwe wayitangako omwaka bw'oba ogenza obujjayo bakuwa ne lisiiti ya zzaka anti wagamba oli musiraamu wali omusiraamu atatoola zzaka gwe bujjayo sente zo nga bagana twatoolako zzaka yiyo ne lisiiti gitwala si kumala kubaga manyi waliwo ebintu by'obusiraamu omuntu omusiraamu nga yafudde kyetaagisa okutunula mu kiraamu kye nti yalaama tumuziike nga muganda oba musiraamu awo tubuuzaawo enziika ye aba tagiwandiise ne baba giwandiise maalumu bidarura ekyo kimanyiddwa nti omuntu bw'afa nga musiraamu aziikwanga ki era ekigoberera kyetaagisa okutuwandiikira nti omusiraamu ono yagamba emaali yange mugibabe nga mu shariya ebbanga lyamala nga tiyashahada la ilaha illallah yategeeza nti byonna mbikkiriza nemaali ngikkiriza teyakkirizako bitundu oba ekiramu yakirese oba teyakirese ebbanga lyamala nti twamuziise musiraamu ateeka okubanga qur'ani mwakkiriza qur'ani yagaba emaali simanyi ompulira lwakuba ebimu tugende tuli abasiraamu abapya ebimu tugenda yalaama atya ekiramu ekikulu ekirimu mabanja bakazi bo baana bange n'okulambulula bikingi nebbanja mumanja gundi amanja kibyali badde ngaebikulu naye ogaa nti emaali yange mugigabanga mu busiraamu ate twaligigabye muki nga tetwakuziika mu busiraamu kullama haala wabula omuntu bw'akola ekiramu ne tukisangamu ensobi tukikola ki faman khaafa min muusin janafa aw ithman omuntu bwe musomanga ekiramu ekyomufu nga kirimu ithman ekimufunyisa ekyonoono oba janafan nga kirimu jenifa obulyazaamaanyi bajenifa babalyazaamaanyi mwe mukirongoosanga abaliwo abaki abalamu mukimulongooseze ekiramu kikyabaddemu ensobi eyinza okumuviirako okukola ki masala singa omuntu yaba yalaama nti nze nti bwe nfanga ti munkoleranga edduwa ya 40 ekyo kifu ako mukatereeze si kya mu busiraamu ekyo obwo buno obujingirire tuli ku busome bagenda okwolona sente z'abantu abasika isman ataddemu ekintu ekigenda omwetula obulabe bagenda okutaataganya namwandu ali mu iddaye oba kitegedde omuntu yenna bwakola ekiramu nga kirimu ensobi emuleetera obuzibu ng'omufu ako kapointi mukasazeemu tiwenfanga gyotyo munkoleranga edduwa ya 40 neya buli mwaka ako mukatte nkyawo ekiramu kifu bwe mumala okukatta abakikoze mukikolako lwammwe mukwewaggula naye ngaekiramu kyoli twakitereezezza oba kitegedde emaali yange bagigabanga mu balooya oba mu ngeri ya gavumenti ako mukajjeemu emaali yange tebagigabanga mu shariya bagigabanga nga gavumenti bwekola ki abavodde allah eyo pointi mugisazeemu kubanga alabye allah mukamwa ayimuyisizaamu olugaayo ezo njogera za luganda allah yayogera ate kakati lunakimenyawo kigenda muleeta obuzibu kitamwe mumutaase yakola ensobi nti emaali etegabwanga mu shariya nti ye ng'ate nyanyini shariya mwe twamuziise nti ye bagenda mukuba abaliwo abalamu mutaase ekiki ekiramu kifu si kyonna ako kaki ako kafu emaali tunagigaba mu shariya kubanga ayisizamu allah olugaayo allah yaleeta aya namba ziri omuzigaba maali ate onagaye muga allah yagaba bubi kitamwe mumutaase nga bukyali oba kutegedde ebiramu bya uganda byetaaga kutereeza yo gwofiirwa ki yafudde dda okugamba nti maali mugigabe mu shariya osalwaki
lwaki oyogera ebinakubya wandikanga mukambwe ndikayombo emaali yange temugigabanga mu sharia mugigabanga nga gavumenti bwegaba osa lwaki bwe bagigaba mu sharia mbadde ngamba ogenzi wa nannyini sharia olowooza bikomyawo abakukuba otegeere kakati abakutaasa be baana naye be bamala ne bagamba ffe tugobera kitabo kya taata yagamba tetugabanga mu sharia sharia ekulupya olwo bali bali ku allah bavuma bali ku allah bavuma naye nga gwe ensonga kale mutereeze ebiraamo bya bannammwe bwe bateekamu mu njabizanga olumbe ako kafu edduwa ya 40 mukasazeemu munkoleranga edduwa ya buli mwaka ebyo byonna saza kati ebiraamo ebyo byetaaga okutwala enakasero baseeka bamanye bwino babitunulemu ekiraamo tekyetaaga wa imaani kyetaaga wa ilmu mubitwala enakasero abaana babitunulemu nga temunafa bagolole ensobi ezo naye bw'oba tokitadde mbwa ne bakiteekawo bannaffe abaagala emmere edduwa ya buli mwaka gwe tolina buzibu omugwa bwe bagwetadde mu bulago kukolera byotabagamba era oli bwawandikanga nti munsomera talakayi ne batahaliri kasazeemu kubanga oluusi bambi abantu bamanyi okwesiga abantu baba bagenda okufa baba abasiraamu bajja eri baseeka abatuufu ne baleka baseeka abakyamu kuba eri gye balaga baagala bituufu seeka mbadde nsaba nti otunule mu kiraamu kyange noga nti tahaliri eyo gisazeemu si ya mu busiraamu gyeri naye bwogitadde wano siweebeera ako kasazeemu talakayini kasazeemu edduwa ya 40 nti egyobadde otaddeko tibagitemeretemere somuli abamulekwa kasazeemu edduwa wataddewo neya buli mwaka kafu kasazeemu genda ng'otta obuntu olese bannamwandu bameka nti 3 naye omu yalokoka kasazeemu genda ng'omutereereza gwe mugaso gw'okuteeka ssente zaffe mu baana bagende basome bakomewo batereeze ebyasoba naffe tegedde leka kumunga nti ate edduwa ya 40 totwala kiraamu kyo eri muntu atamanyi bwino olwokuba mukwano gwo gwogenda kufa osiibula nsi twagala siibula omwana wagende emirembe emirembe giri mu kutwala waseeka amanyi bintu atalina nsonyi edduwa ya 40 gigisazeemu nti ate seeka kiri kitya nga mbadde nzikola nti badde ozikola ebadde nsobi naye kati ogenda tokyaddayo okukola eneeyo wasiramusi walata muntu naila wantu muslimun mufe nga muli basiraamu ate nti ne mukiraamu siraamu kiramu emaali eno nti akaterezi noonya seeka gwe weesiga va kuba nobobadde obenuka nabo ngaokyali emmere gwe tokyali omaze yagamba nti omuntu baabeera nga ssente obudde bwonna asobola ozivujjayo ew'omugagga naye n'agayaala ti nnyini ssente agireki atolere ssente ezo olidde ne bbanka ne gyonna gyozitadde mu kitongole osobola ozijjayo obudde bwonna gwe zitoolere buli lwe ziyitako omwaka wakaana ddainu niswaban binafsihi ebbanja bwe libeera nga lye wawola munno lyemalirira lirimu omuwendo ogumala okutoola ki au bidammihi ila ghairihi min annuqudi wa nahwiha obanga omuwendo gwe wawola oli tegwemala naye nga osobola okugattako sente ez'endala ne ziwera masala sekatwanga muwola emitwalo 8 gimazeeko omwaka 8 tekinnaba kutuuka kukola ki tekyetengerera kukitoola muki zaka naye 8 kirina singa abadde alina miliyoni yagize ki naye nyinayo nanga 2 agawezezza ki kati ngatta 2 kati ku kiki kuba sente zange obudde bwonna nziina nenzitoolera ki nzigattako bwe ziba zeetongodde nga omuwendo gumala zeyimirira oba zeetengerera zitooleremu bwe ziba tezegattako z'olina ku bbanja ogire ki okibuukemu bikulu oba si bikulu ama idha kana almadinu mu'siran naye bw'aba gewawola yayavuwala bulijjo banka zitwala ebintu by'abantu olidde nga baavuwadde baali banoonya bugagga naye ekintu ne kitakwatayo
wamuwola naye sente zagirakizi byagaana au oba si mwavu kana malian musajja mugagga lakinahu naye obugagga bwe mumaatil si musasuzi wajjojjuuzi owulidde sente wazimuwola era zirina naye muki alwawo okusasula alumya wala yumkinu dairu listikhlasa dainihi minhu nga ono ekamuwola tasobola kumuggyako sente ze zonna imma likaunihi la yajidu ladaihi min al ithbat oluusi ayinza okulemererwa omuggyako sente ezo olw'okuba tewaliwo ndagaano ekakagiraki bwe baali bawulaŋŋana lakinahu la yajidu min waliyi al amri ma yusaiduhu ate ne bwakeberamu bayinza omuyamba balooya bwe bamusabye empapula eziraga nti yamuwola tazirina yeesiga mwesige naye obujulizi obulaga nti yamuwola fa in amina ba'dukum ba'da falyuaddi alladhi utumina amanatahu walyattaqi llaha rabbahu allah aga nti munno bw'abanga akwesize nga temukoze endagaano gwe gwe beesize tuukiriza obwesigwa oti allah omulezi wammwe akirimu wakati naye ono allah tamutidde mugagga naye tayagala kusasula ate temwakola ndagaano kati balooya bakubuuza osinziira ku kyokumuggyako sente nti munnange bwali buntu bulamu ani ayinza okuyamba nti bwazeegaza ziba zikoze eki ala takhlisa haqqihi tiwaliwo asobola kumuyamba mu babuyinza okugyayo ebbanja lye kama fi baadi duwali nga mu nsi ezimu allati la nusrata fiha lilhuquq ezitayamba abantu kubaddiza byabwe newaabwe ndowooza mu nsi yewaabwe bwe weekubira endulu bakutunulamu naye aga nti waliwo ensi ezitayamba babanja kubataasa kakati omuntu eyayavuwala nga wamuwola miliyoni ze100 nokakasa nti seeka sente zange naziwa gundi naye yayavuwala yaggwamu oba si ekyo sente ezo omusajja mugagga naye tasasula ate siina nyamba kukola ki kuzijjamu agamba nti bw'obeera bwotyo fala tajibu zakata ala daini gwe nnyini nsimbi eyamuwola tokakati bwakokola ki hatta okutuusa yakubidu dainahu olimala kukwata sente zo mu kaashi wayastakbila bihi haulan ate bw'ozikwata kwolwo lw'ozikutte zimala kuyitako muki eri kabadde nazo zibadde mu buwambe kati kozifunye n'ozikwatako towa zaka lwa myaka giri kuba tezibadde nga zizo wabula w'ozikwatidde zimala okuyitako ki ozikole ki miliyoni zo 10 allah akusaasidde omusajja akusasudde oluvannyuma lw'okuyita mu bye muyiseemu oba mu mbuga oba wa oba kumutiisatiisa oba kumukola bukyazikuga obasijja kuwa sente zo sizimanyi sente zo zimanyi obudde bonna nzikuwa kale oba weka ndi mwavu zero ne lweggulo azikuwadde kazikuwadde ng'obala lwazikuwadde weziyitako omwaka zikole ki ne baba bazena z'emyaka 10 naye jjukira gyate twasomye nti zaka y'omuntu eyeerabira obwerabizi okutoola zaka bakuga lwojjukidde ng'okitegedde tandika okubala lwe wagaggawala emyaka egyo ogitoole ki naye gw'owulira ebintu ebyo si bikulu gwe towuliramu ekigambo zaka nti kya buvunaanyizibwa nnyo allah yakiremerako nnyo ye maawe kakati gwe gwe bagambye okutoola zaka gwe towuliramu nga bakugambye nti nno kakati katugeze obadde ne zaka ya myaka 5 emabega kakati okitegedde ogenda kugiwa ze miliyoni zaffe 5 nakuzigidde eggulu ogenze mbawalimu kati oba togenze mbawalimu ogenze mu bannyoko abatunda enseenene ku makubo abatunda endagala abatunda omubisi mu katale atunda mukene omukazi afiina nkwagalamu kyo ekutya ya mukene yammeka nti maama ekutya yafa tetugisobola sobola tampeko zange nga 20 n'ensiba nazo wano nomugamba nti mbadde nkubuuze ekutya ya mukene bagitunda mmeka nti eyo omala kutunda kibanja egulwa nogamba nyanukula kyenkubuuziza omanye omwavu akiiba kyomugamba nti
mumusuubulawa nti gindi nti kakati nti genda osuubuleyo kutiya ezi buli kutiya eri kumeka nti 3 mwegi nkuwadde 7 eyo takabira gyokoze ate oli gwe baziwadde ajja kukola esiigakaawo naye ne mwana waawe oyo ajja genda atambulaga ono naye mwannyinaze bulijjo gwe manyiriza ankombezi yankombezire kuki atandise maama siwe kiri atandise kyokuleka enkulaga abantu olijja nga siriiwo olibuuzaani olwo omutandise olugendo luki muvudde kumala muloodi mugenze ku lwa kolansi bakuwe ku mubisi anti olwayo gundi tuleteyo ekifa y'omubisi awo ne kabalagala 3 ate bw'obanga toolye kabalagala tomulaga nti oli wa bbeeyi mwetondere nomugandi kubanga ye kyekyebeeyi kyawe yakyagira ki bakulesere mubisi musajja oyo yasooka afuma amazzi obatandise okubuulira byonna ate musiraamu kasimu ki olinawo ku kifa z'omubisi mpaka mirinda becupa ya mirinda tonteeka mu ya bbiya tiyeni akati muganda woyo bamwannyoko gwoguddeko mu ngeri eyo essanyu eryo lyonna kati gwe tolya mazzi gatali mafumbe akukakasiza nti kasimu agafumba nakukakasa nti kasimu ye muki musiraamu keganga olaba abonaabona ayagala okusasula ate muyonjo kati abaga bw'oba toobirye ng'obyekengedde kuba guli wa kibuga onywa amazzi ga cupa biki kyova omuganda naye mwategedde esaafiina nti ye mpa kyayi kuba ye kyayi aba muki kaakati naamufumba mba walinywedde ku tubisi ne kabalagala olwo kabalagala bawuliseeko akaki akalagala buli ku kasowaani katampeko naye ayeemazeeyo todisappointinga nga gy'okyadde bw'oba toolye mulage empisa esemba y'okuba eya waggulu kino munnange nnyina ebirwadde sijja kusuubula naye aveewo ng'agizeeki kyava agamba nti kale bakusimireyo muwogo ontwalire abaana battu ne bwankubadde olina ensawo z'omuceere muwogo ono mukoleki nennaanansi gisibeeko naye ogikoleki kati bw'otuuka eyo gwe olwokuba bbeeyi z'ozimanyi eno gyo ddiiru ekutuse gwe bw'otuuka ku masjidi gweoyita biraali labbaik sooka ogijjamu awe nga osaddaaka bye bagizeeki naye tomulaganga nti oli wa kitalo nnyo ebyo tobirya era wabivaamu wakola ki mpisa mbi nnyo bikkirize byakuwadde obikole ki amakulu ogatwale kati ali naawe gakolemu swadaka olidde kuba bambi gwe bulendiyo ki nini olidde agenda okuleeta kyayi kikopo kyafuuyefuuyemu ekyabatinye ekyatampeko nga kirimu n'oluge ejiiko zakisalaasala eri wansi kyekikye muwere mukyange ajwere wenywera mwana wa nnyabo yankomba eziro ku mugongo eri ettooke litokota lye bamuyita nsanyuse atokota limu ebinyoobwa addidde akananka ke akati kakabaala ayiye muli olidde lyako akantu kaki katonotono omulage nti naawe ogize eki essanyu lye leka eddikola ki bw'oba wasiibye tokyala olugenda enjala oluganda onaalya awulira essanyu hadisi egamba man kana yumin billahi walyaumi lakhir falyukrimu daifahu tebagamba mugenyi nti weewe ekitiibwa gy'okyadde waagamba akukyazizza akuwa ekitiibwa kuba automatically kino kimanyiddwa bidaruura kyoli muzibe buli kimu bakulaga kirage gy'okyadde oba muzibe kati bw'oba muzibe nti toleeta nnyo takabbulu gy'oyiseeki bw'aleeta akaliba oba akatebe obutebe bw'omukyalo oba bayisaako buyisangalo olidde n'amala n'ateekako akawera akabedde kabikka ku leediyo oba ku tivi ne tivi zajje oba kakeeka abagenyi kkiriza nti ekazu bajja jjooza kakole ki olage mwannya okwena essanyu lyonna erisembayo bw'onoosimbula ajja kusigala ku kyalo ng'aga nti emmotoka mwagirabyeyo
nate njagala mubaleetera naye nga talina biseera ajja kusigala agaziwa jjukira ensambu ya jeegi yemwogeza buli kiyali akwogeddeko nga kolimira nali namunyiigira naye namusonyiwa anti abooluganda bita olingero zibwayo eziruka ebiki ebiraka naye alabisende maama obiwulira olaba otya nga mwannyoko yazze wano n'akusabula akakadde okoonekako tukulaba mu capati biki bintu oyogerera mu bisiikesiike ogenda okulaba maama agamba neteryawo kabamba bateekako akatungulu akabisi ne basalemu n'ennyanya maama nga kiki ng'okyamuse oteekako gwe omwana necapati 2 abaana nga badduka emisinde buli gebatuma agenda tayambadde ayambalira mu kkubo kuba jjajja angira ki omunene yayogera ebyo bye byawano byemmanyi subhanaka allah